Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, cabbage, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Cabbage oyo yeekeza ddala ne kibeera ddala ng'ekisanja asobola n'okuba ng'asiriira ebikoolakoola ebyo ne bisiriira n'olaba nga teyeeyagala wadde. Then n'ennyaanya ejja kubaawo naye nga teyeeyagala kuba nnyo matabi. So kati bino ebimu w'ogiteerako oba ogiyambye okulwanyisa bikendeeza. Era abakimanyi eyo eky'olunnyu bwe baba balimawo n'omanya nti oba bijanjaalo asobola okugenda ne basooka ne basigawe manure oyo ne basasanya mu nnimiro eyo. Then tractor nejja n'erima oba n'akabala oba n'amala okusimba then n'alyoka addamu ng'amansiramu mu nnimiro. Abamu basinga kugamba nti wabaawo olunnyu gwe kozesa wa agriculture lime. Oyo lime ndoza mumanyi ow'ennimiro osobola okufuna oyo naye akendeeza ku lunnyu. Kati gwasobodde okufuna nakavundira naawe oba oli kutambulira mu mbeera bwetyo kubanga ate kati ffe eno omusekinere y'obutunda ate layimu oyo atukolera nnyo kubanga tassa mu bintu bingi. Kati ate jjukira kati ate ffe tetulina busobozi bugenda kebeza mataka. Kati ojja kusanga ettaka ng'eryo nga wona alitwala mu laabu bajja kugamba nti ettaka lino liraba okusinziira ku pH nga bweri bweti ne bweti ne bweti ye olina kulimirawo ekirime kiri mu mbeera bweti ne bweti ne bweti nga kyekiri suitable mu mbeera eyo ku birungo ebiriwo. Naye kati ffe oba n'ettaka lyo nga kyoyagala okukolerawo kyoyagala kati ebimu olina kulabuukirira mbeera weewala okukaaba gye biggweera. Yes oli ku Farm Business Uganda logo yasookera mutego wante tulina Godfrey Lubaale omu ku balimi baffe era omu ku balunzi baffe era nga n'ekigwanira okweyunga ku Farm Business Uganda ogane ku mpeereza yaffe ennungi. Subscribinga, likinga, sharinga linki tukyatambula n'ekirime ekya cabbage. Oyo cabbage omulaba oli ebikolo biri 13 ono biri 13,600 oba okyajjukira bulungi oba weerabidde oddayo owulirize bulungi bwe tukyatambulira. Naye nga kusaba nti sheyalingirako omuntu ku magezi gano tulina Godfrey Lubaale omu ku balimi betwenyumiririzaamu mu mbeera efaana bwetyo omu ku balimi bw'osa otuukirira etugamba nti kyekyo. Kakati Mr. Lubaale twagala okweyongera wennima cabbage ono side eri eyaba abalimi abamu akola ekirime omulundi gumu tugeze obanga ebijanjaalo n'afuuwako ye n'alekaawo oluusi waayitamu kukulamu biddo biyiseemu nnyo naye ekijanjaalo mangu ennyo kikwata. Cabbage ali atya banne ku nnima? Cabbage kyeyandibadde nga okumulimamu obulungi talina genderamu muddo naye waakiri n'omukolamu enkoola 3. Sente si nnyingi.
sente ezo zirabanga ennyingi naye nga kyolikola okitegeera. Omuntu akoola afuuka wa layisi okusinza ku kyali kukoola pozi nga takotte bulungi. Bwe tugamba kwota ng'erimu cabbage awera 2,000 oba 2,500 oba 3,000 gwolowooza omuntu akoola kwota yajja kusaba sente mekayinza obutasukka na 2,200 n'omanya nti kati okoola cabbage ono enkoola 3 kale gye 6,000. Kati 6,000 egyo jjukira talikoolanga gusiko gukulu nti olinze ne gukula nnyo era enkumbi eno eba eyitamu supiidi naawe mwennyini ng'omuntu osobola okyekolera so ojja kulaba nti okoolamu wakiri emirundi 3 gye nandibadde ŋŋamba wentyo emirundi 3 naye nga neeno mu ntandikwa y'okutegeka ennimiro kyandibadde kikulu nnyo omuddo ogwo n'osooka n'ogulwanyisa n'omanya nti ogenza okusimba cabbage woono ng'ogenda kulwanyisa muddo guno ogukka muto gumera bumezi guno ogw'ensigo si kumusimbira ate mu gusiko guli wabaddewo olumbugu gumanya nti lukube luveewo oba olukabala n'olulonda tekirina buzibu oba gwolesa ebbuma n'ofuuyira then n'olyokosaawo tractor oba n'oteekawo abakabala oba bamaze okukola bulungi ne bakwata omuddo ogwo gubaddemu oba ne babyokya tekirina buzibu ekikulu kwe kutegeka ennimiro yo ki obulungi then kati ziri enkoola 3 zijja kumala okulya cabbage oyo bulungi enkola 3 okay Mr. Lubaale twagala okutegeera omuntu ngali akutte kalimbo oba ebirungo oba ebijimusa bino ebyaffe nakavundira namukozesa mu nnimiro kimwetaagisa okuzaako ejimusa kino ekyomuttaka oba katugeze nga yeetoolooza ekyo kintu nakiddamu era ne ku nnyaanya nagamba nti kisinziira ku bungi bw'otadde mu kinnya oli yekka asobola okuyamba okutambula ng'okozesa n'ono gw'ofuuyirira mu bbumba ekijimusa ky'okozesa eno waggulu ekirime kyo n'okirya ne lugamba nalala ku birime bino ebyamangu ebitali nga bitooke kuba ebitooke byo birwawo naye kati n'omanya nti ennyaanya n'ogirya n'omanya nti cabbage n'okola ki n'omulya naye w'obanga naawe olaba eno wansi wateekayo butono kisaanidde okuba ng'okola top dressing eyo osobola oteekayo olina kavulira then oluvannyuma n'oleeta bino ebizungu n'oteekerako w'obanga sitiri osobodde okufuna biri ng'olina akaddeko era omanya n'omanya nti wakati w'ekikolo kino na kino ngenda nga njuwawooko toyiwira ddala ku kikolo kubanga wonaabire n'obiteekera ddala ku kikolo we binaaba bivunda bijja kukola ebbugumu kati at least wonaateeka eno wakati y'enkuba weenaatonnya bijja kubanga bitambula oba ne wonaabanga obitaddeyo n'okoola ng'enkuba tennatonya byo bijja kubanga bivundira wano bikola akabugumu oluvannyuma kirime kino kinaagenda otuteekawo emirandirawo ekiti nga kimaze okukola ki nga biweddemu eri ebbugumu so kyekyo kati kitegeeza nti noono kuba kati ffe tulina chansi nti tuli balunzi kyangu ofuna ebikalimbu ono era tuteroga abantu abasinga tubaga nti kyandibadde ekirungi n'okozesa nakavundira ono nabadde nina nga tubadde tulina ebijimusa gundi kalimu gwe tulyoteeka ku bitooke kakati nabadde gwendina ne muganda nti katala bono kalimbu alimu gundi nyingi eno ffe no mu bulunze no mu bulimi tusoma yeyabweti ne bwetuti kakati ffe tulina chance esobola ofuna kalimbwe naye kitegeeza gwe atalina chance eyinza funa kalimbwe kuba namwe mutera okujja bw'oba okozesezza gundi oli ebizungu kitegeeza olina okuzzaako ekyandibadde kisinga obulungi kubanga byo si biwangazi mu ttaka naye ate n'ogoberera mitendera gyabyo mu nkozesa oli agamba nti kiteekemu oteekeko ettaka olyoka osimbeko akalokwa kati ate ye n'ateekamu olwokuba asimya akanya kampi n'ateekamu ate n'atuuzaamu akalokwa saawa eyo so bimaliriza nga byokyezza endokwa ezo ekyo kikulu then era kyekyo kyegale tugamba neno waggulu naga ndi munayirekawoko ka distance wakiri sentimita nga 3 okuva ku kikolo kati ate ye n'aleeta ate n'ayiwira ddala ku kikolo mbu ayagala kitandikirewo n'olabanga volongoto mwennyini ebimu oyinza n'okukiyuwawo otyo n'olabanga n'obudde obuliraanyeewo nga buli kugwa bugwi so ebijimusa ebyo ebizungu tetujja kugamba nti tebiina mugaso naye kale wabanga waliwo olunnyu biyinza obutakuyamba nnyo naye awatali bikolera ddala kuba abantu babisimbisiza kasooli n'ayongerako n'afuna results ki ennungi naye bisinga nnyo okuba by'amaanyi mu biseera eby'enkuba okusinga okw'omusana ekyo kyolina okumanya ssebo gwali eyo gwalina ali eyo oba ssebo oba nnyabo Mr. Lubaale kankati ekirala okufuuyira kuno ku mboga kineetaagisa kufuuyira ntya wiiki mirundi emeka oba mwezi newe nefuuyiramu omundi gwange gumu oba ebiri ekiri ttambula kitya cabbage oyo ogyeko okumugyamu omuddo olina omufuuyirako olina omufuuyirako
waliwo eddagala lyosobola okukozesa naddala erimu kopa okutangira ekisanja okusinziira ku kika kye walima oyinza obutaba mukakafu n'ogamba owaayi kampiseemuko okutangira kubanga munnange oyinza okuguma ennyo ate oluusi n'ekisanja n'olaba nga kikola ki kize nga kikulumbye ekyo eryo ly'olina okukozesa nga litangira ekisanja okozesa eryo lyokka totabulamu lyabuwuka totabulamu kigimusa then kati bw'oyisaawo ennaku nga 3 ku 4 then n'olyoka ojja ate ne liri ery'obuwuka n'ekigimusa ekyo eky'amazzi nakyo n'oyisaako bw'oba nga tokoze ekyo nga togenda kukozesa litangira ekyo kisanja nga gw'oli mukakafu n'ekika kye walima nti tekikubwa gwe jangu okwateyo obukwasi oyo mankoze ebbu waffe okumanye nti ojja kukwata ebijiiko byaffe nga 3-4 obiteeke mu bbomba okwateko ekigimusa eky'amazzi then okwate n'eryobuwuka otabuke mu bbomba ogenda ofuuyire ye cabbage talina nnyo ntondo nga nnyaanya yesebo oli ku farm business Uganda logo yasookera mutwe gwante tuli leero tugaye tuwaye ne Mr. Godfrey Lubaale sharinga naffe amagezi mu mbeera efaanako bwetyo naawe osobola okwegatta ku farm business Uganda n'ofuna ku magezi ganeeno ate era nawe n'ofuuka omu ku balimi abeeyagaza kyetwagala twagala obeere omu ku balimi oba ku balunzi abeeyagayira mu gundi mu sekita eno ey'okulima oba ey'okulunda gwenno gwe ali okubanga otulaba ate era ng'oli tugoberera naawe ebiro bisobola okutuuka omaze ofuuka ensonga n'oba ng'osobola okujja mu kamera abantu abamu betuleeta nali bagamba nti abantu abamu betuleeta mu kamera abamu oluusi bagaana nga batya kamera naga semundeeta naye eriyo bano ababaga nti kanveeyo olw'ekyo kye nafuna ate era nange mbeeka balaba ekisharinga nako kyo kyobola tuleeta Mr. Godfrey Lubaale mu mbeera efaanako bwetyo Mr. Lubaale tuli kulaba lwakuba buno obusooli omuzira gwabukuba bwe tuli okulaba muno mugundi mu cabbage ono naye mbadde ndi kulaba nga oyina ebirime by'otaddemu bye sijja kwogera birime ki byensobola okuteeka mu cabbage ye mbiteekera mu kiseera ki neyanziza nnyo yesebo wogoberera vidiyo yaffe eri ya cabbage y'omwaka oguwedde ojja kulaba nti bwe twalikwatira vidiyo eyo nali ntaddemu kasooli era abantu bw'obanga okitunuulira oyinza okirowooza nga nti igwali muddo naye yali kasooli nti cabbage oyo nga mmaze omusimba naaweza omwezi mulamba ku mwezi mulamba kati omwezi omulamba n'ogumu ekitundu gwe newoyisaamu kasooli naye obuukawo oyinza obuukawo obulayini bwo nga buna n'oyisaawo n'obuukawo obulayini nga buna n'oyisaamu layini eyo n'omanya nti cabbage ono waanaaviiramu kasooli ono ajja kuba mwali era ne kasooli oyo sebo namufunamu cabbage agenda okutuuka ogamba nti akule jjukira otaddemu ku mwezi gumu aba akyalinayo omwezi gumu n'ekitundu nga kasooli watambula oba nomanya nti otaddemu ku mwezi gumu n'ekitundu aba akyalina omwezi mulamba mu maaso kati gw'oliba wali okungulamu cabbage nga kasooli woddamu ng'okwola bulungi ng'omuzzaako ettaka ng'ate naye yeeyongerayo jjukira n'obugimu buno bwabadde asanze muno yesebo so aba yeeyongerayo noba ng'ofunyemu emirundi ebiri ensangi zino abantu bagendera mu mataka ga kupangisa bw'otega omutego ogumu kigira naye tekimala nti nekino ekirime ekira kyotereddemu oluvannyuma kijja kuba kyankizo okukuyamba okwongera okuggyayoko ku ssente ze wateeka mu nnimiro kati ate wayi ne kiba nga kyongera ate ku magoba ge wafuna kubanga ennimiro eno egyasigala ng'ekulidde so nga ate kino kyotaddemu oluvannyuma osobola okuddamu n'okolamu mu lukoola olwo naye kyokunguddemu awo kijja kwongera ku magoba ge wafunamu so kakati eno kati nayisizaamu soya nayitaddemu soya kati nemmanya nti wempisaawo obulayini bubiri bwe bulensimba nga mbukawo akalayini kamu ng'ate nzirawo nga nsimbamu kati nemmanya nti okuva ku layini ya soya okudda ku ya soya wakati wano waliwo layini 2 eza cabbage kati eno space gye nabuuseewo mu wakati mu layini 2 eza cabbage zino wengenda okuyita nga nfuuyira eno layini erimu soya oluva ku ya soya nzira ku cabbage then oluva ku cabbage wano space eddamu gyempitamu nga nfuuyira n'eriwe ntyo kati mba mmanya nti cabbage wange agenda otandika okuvaamu ng'ate soya ono alikola ki ali kutambula jjukira embeera gye tulimu tetukyesigulira ku eyo sizoni nti ate enkuba olutuuka Desemba ng'eweddeyo omwaka oguwedde enkuba yatonya butonya Desemba Januari gwakubiri paka mu ntandikwa ya gwakusatu ate omusana ne gwaka mu gwokutaano gye tutakusuubirira okuva mu gwokutaano omusana ate gwayaka nnyo okudda eno waggulu so kati ne ku luno enkuba yakeereyo okudda era ebadde esumbuwasumbuwa mu bitundu ebimu era basimbye reeti kati okyasobola okuba nga wensimba cabbage gundi soya wange leero soya nnaku 10 aba atuuse okujja mu nnimiro so kati cabbage ono gyanaako mugenda ng'atambula nga nkungula cabbage ne soya aba asenvula kati ogenda okumaliriza okujja mu cabbage ono nga ne soya naye omusanga olusi ali mukola ki mukumulisa wamala okumulisaawo ng'atambulayo omwezi gumu nga nze nkivaamu
soya tagwa bei so ne soya asobola okubeera butereevu mu cabbage ne kasooli asobola okubeera butereevu mu cabbage n'ebijanjaalo ebya layini n'ebijanjaalo ebya layini nabyo bisobola okutambula naye era nabyo obuukamuko n'osigaza wonaakola ki even waliwo we tuyinza ne cabbage oli lwakuba nti namaani teeka bijanjaalo luvannyuma nti waliwo wosimba cabbage oyo ne mugenda nga musigalamu amabangabanga kano kaafudde oluvannyuma kamala oluusi kali kawotose oluusi kali badde bakoola enkumbi n'ekatema mu gapusinga ezo nagenda nga nsuulamu ebijanjaalo nno nga nsimbamu empeke satu naye ebijanjaalo byamala ne bibalira ddala nga byeyambisa obugimu obwali mu kifo ekyo nebikula omuntu ayitawo n'atunula ng'alaba kasooli ogyemu cabbage alaba kasooli naye alaba n'ebijanjaalo so embeera eyo bwetyo yonna eba yakutetenkanya butaleka space kufiira awo omaliriza nga ekijanjaalo kiridde n'omaliriza nga kasooli omulidde ng'era kati nange bwe ndi kusuubira nti soya oyo ngenda kola ki mufunamu singa enkuba etambula bulungi paka mu January ne mmalako nze soya nja kuba mulidde kuba olwo tukyali mu kwa 11 yesebo kitegeeza Mr. Godfrey Bali omuntu ono alina okulinda soya gundi cabbage ono natuuka ku bbanga ki okubanga ayisaamu oba lusirayini ezo mwezi kugumu kitundu kubanga ninga n'ebyo ebijanjaalo wobiraba nti ate bwe bikula supiidi ate bigaziwa bijja leetaaga koolaago bigaziwe mangu ekitali nnyo ate ku kasooli yesebo ate ekitali nnyo ne ku soya ne soya eno wansi ng'avaayo wansi eno avaayo mpolampola aba talina nnyo nzigote eyo nnene naye ate kyekijanjaalo ate kyo kidduka ku supiidi mukukula ano kikula supiidi so ne wolinda cabbage eyo n'agenda ku mwezi ogumu n'ekitundu oba safe n'ogenda ng'oyisaamu yesebo oli ku farm business Uganda kugamba nti subscribinga gwe osoose okutulaba bw'osubscribinga munange video eno channel eno ogyongerayo abantu bangi ne bagiraba twajja tukuwa amagezi twajja tukusomese mu mbeera efaanako bwetyo tulina Mr. Godfrey Bali omu ku balimi baffe oba omu ku balunzi baffe gwe tuli naye gwe tuyotambula naye ku bugazi buno obw'ensi sharinga linki ofuwadingira abantu bangi oba osharingira abantu bangi obategeezeeko ku farm business Uganda. Mr. Bali tuyinza okulimya cabbage ne tumumalayo cabbage ono gwe tuli okulaba omubaze kati ekibalo kyo wali omusimba kati ono yo omutadde ku level ki oga nti ono mubaze nti kale ekitone ennyo ennusu 3 oba 5 oba nja kuteekamu 5 gundi endala ngiteeke ku nnusu 10 anyinza obutakitunuuliza nnyo ku 10 kubanga okusinziira mu sizoni weekola ki weeri saawa zino kubanga anyinza obutakitunuuliza nnyo mu 10 naye neekisanga nga mulimu ow'7 neekisanga nga mulimu ow'5 ate naddala mba nkitunuuliza okungula mu bungi kubanga omuntu waba aleese emmotoka ye n'apaakinga awo beeyi gy'onaamugulizaako si omu najjo giguzaako mu cabbage 10 kati oli atise emmotoka atise cabbage 10,200 omulundi gumu kati ojja kulaba nti naye ate ataddemu n'emmotoka eyo nayo oyinza omumanya nti kale ye nkusuubuliza oba ku 5 egwegenda naye nga sente zakulekedde nga nyingi so kati cabbage oyo osuubiramu kinene bw'obalamu n'ogamba nti kale 5 n'obala nti kale obuntu 3,000 olaba nga ssebo obala nti eba miliyoni emu kitundu ogikutte mangu kitegeeza nti mu kantu ako mu bbanga etali yawala eri emyezi 2 ekitundu ojjemu kumpi wakati w'emiliyoni nga 3 kitundu mubanga etali yaki mubanga etali yawala eri emyezi 2 ekitundu kale katubale emyezi 3 oba kale emyezi 3 yes kati go nomanyi kale oba myezi 4 okuva eno mu bedi ne wali giri emyezi 3 nomanyi kale emyezi 4 naye nga akantu koolimye kali kwota eka bwe kaba kakuwadde ezo miliyoni 1 n'ekitundu era oba otambudde yesebo ndowooza tumalirize nga nkubuuza ebibuuzo binene okulima n'okulunda kuno okwenyumirizaamu ebbanga ly'okumaze mu vidiyo buli ntwazi watugamba emyaka emeka byerabidde mujjagenda muzira nange nja kuddayo ngirabe yaga giri myaka 15 kati wano birala tuli myaka 10 experience ogandi kati awo nga tuli ddala mu kintu nga kitambula gundi eno ey'okulima n'okulunda ogyenyumirizaamu njenyumirizaamu sebo njenyumirizaamu singa oba osomesezza omwana wo n'abaako ekintu ekirala kyali oba musawo oba ki osobola okumuza muga nti munnange omusala guli ogw'emitwalo 5 oba ogw'emitwalo 7 teguyinza kumala badde nkugamba oba mbadde nkusaba nti no wandibadde okwatagana ne sekitemu
kakati nakyo kituufu nagamba nange ndi musomesera nasoma busomesa ate nga ndi registered ne ministry y'ebyensoma n'enjigiriza naye olaba nti nekino nkikola nze nagamba nti ate ogumu taliira kakati n'omuntu wadde aba asomye kiri omuntu omuleka n'asoma kyayagala ku mutima olw'okuba nti nze mba mulimi sijagala mwana wange nti tosoma jangu olabe kitaawo byenkola naawe ojja kola ebyo ensi ekyuka ekibuzo si kyekyo ekibuzo kiri nti singa omwana aba amaze okusoma kibadde bwe kityo singa aba amaze okusoma n'abaako level kwatu kuba musawo afuna emitwalo 5 osobola okumuza mugamba nti mwana wange wadde ezo ssente weeziri ogwo omulimu weeguli mbadde nkusaba nekino ekintu wandibadde okyenyigiramu yesebo kubanga emirimu gino nayo girina ebizibu byagyo oyinza okufuna leero mu myaka 5 ne guggwawo tugeze nga oba business oba company gyobadde okolera olusinga eyimiridde nga tekyakola naye ate kati bw'obaako n'ekirala amagezi gano g'olina ojja kujja okole kino oba oluusi n'otambuza byombi n'omanya nti omusaala gwenfuna eri nti nze nkola eri naye ate mukyala wange oluusi ye talinaako omulimu gwagamba nti oba guno gwe yeekuteko ogw'amaanyi nga kyokola eri ate ye supervisor eno oba ye manager side eno n'omanya nti naawe olikola investment mu mbeera bw'etyo ate nga n'omuntu era yeenyigira mu kulima n'okulunda asikirizibwa okugula ettaka abantu bangi bakaddiye nga bafuna emisaala gya bbeeyi naye gyakoma ogufuna nga talinaako interest mu bya nnimiro gyakoma okulowooza ku mmotoka ez'ebbeeyi gyakoma okulowooza ku nnyumba ez'ebbeeyi ezimu nno nga nazakupangisa sinakuzimba yiye apangisa yagala nti apangisa ya bbeeyi self contained naye ng'ate oli ayinamu ekirooto kyo ga nti njagala nange okubeera omulimi n'omulunzi abeera awo naga njagala nsimbeyo emiti weegiti kati naaba nga kimusikiriza okugula ettaka ate ettaka ebeera good investment nti agitaddemu ssente ettaka lirinnya bbeeyi buli lukya ate nga ne byataddeko birinnya ki birinnya value kati ekyo weekito n'amanya nti ekyo asobola okutambula waatyo so okulima n'okulunda omuntu mbasa omugambya ddala nti takirekaawo kubanga bantu bangi ne baminisita abamu balaba mu nsi muno ne pulezidenti waffe mwennyini mulimi na mulunzi ate n'amuvuganya mulimi na mulunzi akobadde okerabidde ne baminisita nabo weebakyo abo boolaba nga be weegomba ate bafisaawo obudde ate ne baddayo mu nnimiro naye kati gwe olw'okuba okyalabira kumpi okulowooza obulowooza ku bintu eby'ebbeeyi emmotoka ey'ebbeeyi oli kupangisa enju woosula n'emmotoka weesula ogisasulira ate ng'ekulya buli lunaku eno ofuna saaviisi enywa amafuta naye nga oluusi ogenda bugenzi ku mulimu n'ogipakinga n'ebeeraawo nga tumayiza nga ogenda sibula kalowoozo ki kwowa omuntu oyo atannabatandika yatandika mu nkomekerezo tugeze ey'omwaka ogujja ogwa 2024 bane woyirabira vidiyo eno vidiyo ntugikutte mu 2024 naye ejalabwa emyaka mingi kitegeeza okuva kati n'egyo emyaka egijja kalowoozo kikolina eri omuntu oyo omulimi omuntu oyo omulimi nti wandibadde oyina ekigendererwa lwaki okola era wandibadde otunuulira ng'okulima n'okulunda pulojekiti ey'omulembe ate esobola okubeererawo mu mbeera zonna bakiyitamu mu covid twakiraba abatalina bye balunda batunoonya nga tubaguzeeko balunde ng'ate bo baleeta ssente ate nga akaseera kaali kazibu kaakati mu byonna nti kirungi ebintu ebino byonna ne mubikola naye nga mubikola nga famire byagazisa abantu bo tobikola wekka kubanga n'ebivaamu bigenda kuyambaga gwe naki ne famire eyo so kirungi okwenyigiramu wamu omwami n'omukyala ate ne mubyagazisa n'abaana kati ate era n'okubanga nammwe mukolako evaluation ne mumanya nti ekintu kino tukikola naye tukikoledde ku level ki era mu myaka 5 twagala kubeerawa era we tutunula project eno tugikoze naye tugasseeko ki ogyeko okulya okolerera ogamba nti tugyeko ebyokulya naye kati ate kiki ekirala kyekigasseeko so bwe walina ekemu mu kaseera kano osobola okumanya nti mu myaka 5 kampeze eke 5 bwe wali otandise nti ntandise ne kuwota ng'asobola okisaketi 2 eza cabbage ogenda okutuuka ekiseera ng'olima eka naawe wali olima ennyaanya wootyo n'ow'ebitooke waatyo n'ow'embuzi waatyo n'ow'enkoko waatyo ogenda nti omuwendo gweyongerako okole ekintu nga kigaziwa naye nga nagamba nti teweerabira kubeerawo ng'olinako kye weekutteko nga family project naddala kyandibadde nga kiyimirira nnyo mu by'obulimi n'obulunzi n'omanya nti ekyo kikoze kinene mu kubanga kitambuza family ogenda mu maaso yesebo sibula abalabi bannange mbeebaza bwebaza data wammwe oyo twogera ebigambo bingi eba biseemu ebitabanyumidde mutusonyiwe naye nga kyetusinga okwagala kwe kulaba nti mulondamu ebyo ebibagasa so mbaagaliza bwagaliza omukisa gwa Katonda nga mukola okusalawo okutambula n'okulima okw'omulembe mukama abakuume bane mukama abakuume tuline Godfrey Lubaale gwe tubadde naye anjongera okutegeeza nti vidiyo eno ng'ewedde
video ezigenda okuddako ziri 2 part 4 ne part 5 ez'enkoko. So ogenda yiga entabula y'emmere part ezo era Mr. Godfrey Lubaale bwe munaamumaze wa video ziri ezasigalayo ez'enkoko temugenda kudamulaba omwaka guno eno 2024 tuyiddamu okumulaba te emyaka egijja 2025. So nkusaba osharinga amagezi gano y'omu ku musajja gwe twagala asobola okubanga teyakwata ate akikusomesa kyali ate akikusomesa mu mbeera efaanako bwetyo. So tukusaba nti osharingira abantu bangi otegeeza abantu bangi ate mwebale nti mwamutegeera abantu mujja mu comments ne mwogera ku linnya lye Lubaale Godfrey. So kiba kizama nti kitegeeza kyasomesa ate era mukikwatira ddala. Nkugamba nti no subscribing tokyerabira ate era nkugambe nti otegeezeeko era ku muntu omulala baako gwoyirako obeko abantu bosharingako buli nkwadde batano we bati ng'osembezawo message eno nuna abantu bakwenyumirizemu nti oyinza batubadde sene yoga kazi yansindikira link naye yalimu abantu abasajja basomesa abali eri abafarm business Uganda munanga ayinza okusimira okwo n'okyusa obulamu bwe. Katukome waneeno tujja kubanga tutandikira awo ate omwaka ogujja nga Mukama ye mubeezi waffe mbaga nti mweraba. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoka ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinzira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli mwogo, soya, kasooli, lumonde, cabbage, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.